I'm happy to gain my freedom after it was taken away on 30th December when I was evicted from my home by a costa of officers. Waliwo abazanya katemba n'olaba balamu ng'azze n'ayogera byayogera oli n'ajja n'ayogera byayogera katusobola agamba nti tominaako buzibu nga bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka. Kyagulanyi President waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kyannaku nnyo nti ali ku duka mu nsi gy'abeeramu. Mwabirabye juuzi balumbye amaka ge ne beekola buli kimu kye bayagadde ne bamenya enzigi ne bamenya buli kimu mu nnyumba ne babba n'ebintu ebikalu ebyabaddemu. So kikwasa ennaku nti omuntu gwe tulabanga leader wa party esinga obunene mu opposition ate ng'era abantu gwe balinamu essuubi okubanga bamuyisa bwe batyo mu mbeera eno y'akalulu. Tukimanyi bulungi nti ebikolebwa ennaku zino z'ensonga lwaki Museveni yagenda mu nsiko. Okay, butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV nze Ade Wilberforce Muyanja. Thank you so much for following. Gwe wenna hosinzira okubanga olaba webali nnyo okubanga okikola. Tanaba kusubscribinga nkusaba video gipereka subscribe. Gisubscribingireko tubenga tutambula mu maaso. Amawulire genyina ag'olunaku olwaleero one abantu abooluganda kambayite ba Luganda sisters and brothers aba Robert Kyagulanyi Ssentamu bablokingiddwa okutuuka ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu e Magere. Then amawulire amalala abannakawa East omukulu bamaze ne bamulangirira omukulu Nubianiri Buken Ali amazina alangirirwa ku kya meya Nakawa East. Abasinga bayinza olaba ozanga ekitono n'ekintu kinene saawa zino mu kalulu we kali mu ggwanga lyattu Uganda. So nga ate ebya Sserunjogi ebya Kataabu byonna abameeya ab'ekitundu oba baliraanye mu Kampala oluusi bikyali biwanvu. So nga ate amawulire amalala getulina mu video yaffe eno ge ga Sarah Birete. Sarah Birete ono aweereddwa bail. Bw'okwakuliza kye bamuteereddeko tugenda kuba nabyo tubijja nabyo mu video yaffe ejja. Tova ku Focus TV. Omubulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Katandikireko ku mawulire aga maybe aga Sarah Birete. Sarah Birete ono aweereddwa bail olunaku olwaleero ku Buganda Road Court era nga akakwakulizo abadde alina okubeera n'akakwakulizo oba ak'okubeera nti waliwo ebimu ebibulookingiddwa okubeera nga takya accessinga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri wanaaddayo mu kooti okubeera ennemba n'emisango egyamuteerwako. Sarah Birete eno tulina emboozi ye n'ebigambo wamu byayogedde oba engeri gy'anyumyamu olutabaalo lwabaddemu mu kaseera ke bamusibiddemu okuva nga Desemba ennaku z'omwezi zaali nga 20 mpaka leero mu January nga 28. Katulabe emboozi ye tova ku Focus TV. Well, I'm happy to gain my freedom after it was taken away on 30th December when I was evicted from my home by a costa of officers that snatched me away from my family, my children that were still enjoying the holiday as well as the celebrations. And I've been away for 1 month. I thank my sureties, my family,
my lawyers who have fought so hard for my freedom from 30th December to today, when they have succeeded in getting me out of detention. I want to emphasize the importance of rule of law and the due process of the law. I have always said that Article 23 of the Constitution is the most abused article in our Constitution. And I witnessed several incidences of abuse of that article in this process of 1 month detention. I will be explaining later the detail of what I went through. On arrest, I was told that I was being taken to CBS, and that's part of the right enshrined under Article 23 of the Constitution. I only found myself in Natete. While at Natete police station, I was isolated from my colleagues, my friends. I had limited access to my family and lawyers. I would even be told that there are 4 or 5 lawyers outside. We are allowing 1. My family would wait for 3 hours to bring me simple meals like breakfast. And I was detained there beyond 48 hours. Songa ate ne bagala baffe abali mu Nakawa East, Road Mayor oba Mayor omupya, Nubianiri. Nubianiri baitanga abangi bamanyi ennyonga Nubiani nenga ye Buken Ali awereddwa declaration form oba amazoko farmingibwa declaration yene mwereddwa n'abeera nga declared nga parliament ye Uganda bwegamba obetteeka bwegamba nti omuntu akakasiddwa aweebwa form ekakasa nti ddala ye omuntu omulonde oba abantu bebasazeewo. So abantu ba Nakawa East, abantu ba Nup, abantu ba Uganda, abantu bonna, we congratulate you, Mayor omulonde owa Nakawa East. Mujjukire ekifo kino kibaddemu omwami gwe bayita Mugambe Paul. Mugambe Paul no naye era bwe yajjira ku kaadi ya Nup 2021 Nup yamuwa kaadi era akoze ekisanja kiramba nekigwako. Before nga tanaba kujja Mugambe Paul waliwo omukulu gwe bayita Engineer Ronald bali mwezo nsubuga ekifo ekyo ye yakirimu. So n'olunaku olwaleero alangiriddwa nga Mayor omujja owa Nakawa East yoyo Nubianiri okulaba nga atwala mu maaso. Abantu bangi bayinza okati bamanyi Nubianiri ono mu bikolwa byo mu action ze ayinza batali voko nnyo, ayinza kwasi muntu wa kamera kubeera nga atamwattamu abayogera ebigambo wano ne wali, ayinza obutenkanako omulodi ingini abali mwezo kubeera bira mu kamera, ayinza obutenkanako abasajja nga basegirinya mukama munze mirembe naye ate wabikolwa. Tujjukire Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olumu yagamba nti n'okujja mu byobufuzi active politics abantu bamu aba municipality abantu bamu aba mupikapika aba motivating mwalimu omukulu bayita Nubianiri ono kuba yambeeranga nnyo ku kido ngenjogera bwegamba. So ayinza okubanga muntu mu busirifu bwe ate nga wabikolwa. Katuweeyo chance tulabe wanaakolera Nakawa 2026 paka 2031 na kikyasobola okubanga ateeka mu politics w'eggwanga lyattu Uganda. Tumanya mu bikolwa byo bakyana abakoze ate bannakawa bayinza okumwoteekamu obwesige n'alinnya ku level ate vaawo n'ayambuka waggulu. So nga ate amawulire amalala ge tulina geega baganda ba Bobi Wine okuli Banjo Mani, Irene Kayemba, okuli Dax Vibes ono ye muto waabwe, okuli Mickey Wine bablokingiddwa okulaba nga bagenda okulaba ku mukyala Babi Kyagulanyi owa Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere. Bino nno bijjidde mu mbeera nti nno obw'obunkenke obuli mu makaaga ga mukyala waabwe oba mulamu waabwe bagambe kabatwaleko ku byokulya
balabe nga basobola okwakisesinga n'okulaba embeera gy'alimu naye bagaaniddwa ababyokwerinda. Kiyinza tegeeza ki ng'ate emabegako awo poliisi yavaayo netegeeza minisita bavayo ne bategeeza nga watali amwetaaga watali amunoonya era balina chansi yonna okwakisesinga kyonna kye baba baagala. Blockage eno etegeeza ki mu kaseera nga minisita omulambo wa ICT Baryomunsi Chris yavuddeyo n'agamba nti tewali blockage ena, tewali anoonya Kyagulanyi, tewali amwetaaga. Ne Chris Magezi nga yavuddeyo n'akyogera kiyinza kuba kitegeeza katuwulire ku bigambo bya Banjoman ng'ali wamu ne banne biki byabadde agamba naddala ku blockage eno ey'okubagaana okwakisesinga okugenda e Magere ewa mukulu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. So byebyo ebibadde e Magere. Nkwebaza okulaba ng'olaba Focus TV. Thank you so much. Nkujjukiza okusubscribinga, nkujjukiza okulikinga, sharinga, tube nga tutambula mu maaso. Ate naba kubeera nga maybe olikinga, osharinga, osubscribinga, kusaba kikole leero tusobole okubeera nga tubuna ensi nga tutambula. Nja kuwanga updates buli lunaku. Beera ku Focus TV. Buli olaba ka notification nkusaba gendayo olabe information gye mba nkuwadde kuba nasalawo okuwa ebipya era ebirungi. Ndi wa mukisa nti gwe olaba Focus TV. Nkujjukiza okuwagira Focus Event Services kubanga baganda baffe abateekamu kasente okulaba nga naffe tutambuza emirimu gino. Buli oba wagira oba wagidde butebe Focus TV. So nga ate ne Focus Farms and Chicken Supply abakoguku bakuguka mu nkoko z'ennyama. Enkoko ya weeks 6 eba ne kilo 3. Bagezeeko bakufunireko obukoko obw'oluyo olulungi bamu n'akatale. Nze Ade for now. Bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi